omukolo ogw'amaziika g'omugenzi Immaculate Nabiryo Mirembe yali omuyimbi wa Kadongo Kamo ng'ono ye yali mwanyina wa Ssaalongo Hamad Ssemakula Basudde. Immaculate Nabiryo ojja kumujjukira mu Kabulada Professional Singers naye ng'okuyimba yakutandikira mu kibiina kya Lukwata Guitar Singers nga eno yatwalibwayo mukulu we Hamad Ssemakula Basudde era eyo yasinkana omugenzi Livingstone Kasozi ne bakolera ddala ennyimba ezawerako naddala ennyimba ezatambulira ku mulamwa ogw'omusajja okusajjalaata kubanga ennyimba ezo byali ebitundu byali bina komawo fumbe obeere mugumu ebbaluwa ya naiti zonna zaali zitambulira ku basajja basejjaka mu maka. Kale yoyo Immaculate Nabiryo omukolo gwe ogwasembayo mu nsi. Ekitambiro kya misa kyakulemberwamu bwana mukulu w'ekigo kya Chance Parish Reverend Boniface Kayabula ye yakulemberamu enteekateeka eno era omulamwa gwe yatambulizaako misa eno nga akubiriza abantu okubeera nga badda eri Katonda kubanga alaga nti ne Immaculate Nabiryo obudde bwe yafiiramu naye yali azze eri omutonzi era yali muyimbi mu kwaya. Tukwata ebiragiro bye ne tumumanya ne tumwagala ate ne tumuweereza mu nsi nga tumuweereza mu biragiro ebyo eggulu teriba nga lijja kutusuba liba tuliri kumpi era tuba tulindidde kutambula butambuzi kulituuka. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. Kikaaya College Bulenga. Kati ku lw'abayimbi twalinawo abantu ab'enjawulo ebikonge eby'enjawulo byeyiwa mu lumbo olwo okubeera nga biwerekera omugenzi Immaculate Nabiryo naku z'omwezi nga 5 omwezi ogwokusatu 2016 wali e Bubondo ku bijja bya bakadde be. Kale bw'atyo Tone Sempijja senior promoter yayogera ku lw'abayimbi era n'alaga nti Immaculate Nabiryo yali alwalidde ddala ebbanga erya myaka nga 2. Kale katulabeko ne Tone Sempijja. Bumumazeeko ebbanga lya myaka nga 2 naye nga tekimanyikiddwa nti Nabiryo yalwala. Kale oye Tone Sempijja naye nga Tone Sempijja wadde abasinga kati ffe tumutegeerera eno mu bya kutegeka bivulu naye Tone Sempijja naye jjukira nti y'omu kwabo abayimbi abayimba Kadongo Kamo era nga y'omu ku bantu abayita mu mikono gya Ssaalongo Hamad Ssemakula Basudde ne ew'omugenzi Moses Balongo. Tone Sempijja era naye yaleka nga afulumizaayo ku nnyimba gwe atawulirangako oba tamanyi nti muyimbi osobola okuntuukirira n'ofuna ku nnyimba za senior promoter Tone Sempijja. Weweesitula n'ojja wano oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingirwa bwangu gye tukozesa ebivulu maziika n'ebintu ebirala nabyo tubeera nabyo.
kale mujje mutuwagire oba oli awo tunasobola okubeera nga ate tubatuusaako ebintu ebirala. Gwe ayagala okuwagira programu eno nkusaba nti genda owagire abantu munaye abalanga nange. Be is hot and ba bali wali ensaggo ku lw'enakawuka. Budde bwakubeera nga tuli mu kisiibo abakristaayo n'abasiraamu ffenna kyatukwatidde wamu. Mpozi baganda baffe ababweza bajja eyo simanyi bo ekisiibo kibeera kya ddi. Kale osobola ogenda osiibulugukire ku Be is Hotel and Bar. New Subs Fashion esangibwa ku Sunset Arcade tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Alwa Park. Isa Wilson 1 Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala yeyo New Subs Fashions. Buli agenda awo n'afuna ku bintu ebyo ekitegeeza nange muzungu oba ompagidde. Era babaleetedde ebyambalo eby'abasiraamu okuva mu ggwanga lya Misiri oba Egypt. Ebyambalo ebipya byatuuse weebiri. Kati Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ku 7 abo badde ne boarding arts ne sciences. Twalayo omwana bamubangule vocational naye bagisimbako nnyo essira. Kale bwe tutyo tugenda kweyongerayo tukyali mu kuwerekera mukwano gwaffe omugenzi Immaculate Nabiryo. Nkugambye nti Immaculate Nabiryo yafa ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2016. Obudde obwo baali beetegekerera okubeera nga bazzaawo ekibiina kya Kabulada Professional Singers kwosa n'okutegeka okujjukira Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde okwasookera ddala, naye tekyalemesa omukolo guno ogw'okujjukira Herman Ssemakula Basudde okugenda mu maaso, era gwagenda mu maaso. Ennaku z'omwezi zaali 11 omwezi ogw'omukaaga wali ku kalenda twagumaliriza. Kale tweyongereyo. Mu bamu ku bantu abaali mu kuziika abaayogera, omugenzi Kato Lubwama yayogera ku mukwano gwe, era ebigambo bya Kato Lubwama tebyawukana nnyo n'ebigambo bye nakuwa mu programu eri eyayita nga nkulaga Immaculate Nabiryo we yali afudde. Nnyo okulaba nti Nabiryo agenze bw'ati, naye manyi nti agenze si munyiivu nnyo, musanyufu. Ekinsinza okunnuma nti nfuuse memba ya palamenti ate nga Nabiryo afudde, ekyo kinnumye nnyo kubanga tutambudde wawanvu. Mwina abayimbi mwebale nnyo okukolera awamu, kituwadde essuubi ne kitwongera okubeera abagumu nti eggwanga lyaffe lijja kweyongera ogenda mu maaso. Kale bwe tutyo abamu era kubaayogera waliwo omubaka w'ekitundu Dogrosius Kiyingi yali omubaka w'ekitundu obudde obwo, naye yayogera era ne yeebaza abayimbi ne Bannakatemba okubeera obumu kubanga omukolo guno gwaweebwa ekitiibwa abantu okuva ebule n'ebweya beeyuwaali ebubondo okubeera nga bawerekera mukwano gw'abangi Immaculate Nabiryo Mirembe. Mukwano gwange mukulu wange Makumbi Ramadhan ogamba otya? Agambye ye yanyumirwa nnyo ennyimba Immaculate Nabiryo ze yayimba ne Livingstone Kasozi. Kale gwe alaba programu eno, luyimba ki olwa Immaculate Nabiryo olwasinga okukunyumira? Era tugambye ne mu comment section nsonga ki kugambisa nti olwo lwe luyimba olwasinga okubeera nga lukunyumira. Nze mu nnyimba mulimu oluyimba Mwami Tonjeeza. Mwami Tonjeeza oluyimba olwo lwanyumira nnyo, ekitundu ekyokubiri ekya Mulamu Tonenya kuvaamu ggambo, kubanga mwana muwala Ime yagenda n'asigula omwami ye Basudde mu luyimba olwo. Basudde mu luyimba olwo yakitinganga omwami yali nannyinimu, naye nga munnaye w'omanyi nti obw'olumu enjala eno etuleetera okubeera nga tuyita twandikomye. Bw'atyo n'abanga yali atunuulira ne mu sowaani yaani ya Mulamu. Kale bw'atyo omukyalo omukulu Aisha Nakitto mu luyimba yawalirizibwa okubeera nga munnaye asibamu ebibye aleke omuto yeetaaye. Era mu mbeera eyo ate twagenda okumaliriza nga embeera ekyuse
ng'omukyala munnaye bye yali asuubira malidaadi yali amuweebwa na biki ebicepecepe nga tebikyalabika. Kale obulamu bwakyukira ddala kyokka nga nno ekyali ekibi nti ewaabwe baali bamukyawa ne muganda we yali yamukyawa olw'okuba nti yamusigulako bba. Kale oluyimba olwo mu nnyimba mpitirivu Immaculate Nabiryo ze yayimba ng'omuntu ze yayimba n'abalala naye lwali lwa njawulo. Omusajja okusajjala atalwanyumira naye komawo ofumbe ate ku gundi eyo yagira lwanyuma nnyo. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst mbasaba nti mungoberere ku Facebook, YouTube ne TikTok. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Kikaya College Bulenga.